شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبع الله أبيرين قاتوا وزوم لله أتوجنا أتسنوي ebitusobako atuwe empeera esinga okuba ennungi bwe tunaabanga olunaku tunamusinkana Allah waffe nzizaako okubalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah atuwe okumutya kubanga kyengera mu byengera ebine الله يقامت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله تكانت يبانغ بكريزا متي الله ومو oyo abanga abantu muti Allah yagamba bantu teyagamba bakkiriza Allah oyo gwe tutya eyatutonda ffenna ng'atujja mu mwoyo gumu n'atonda ng'ajja mu mwoyo gumu ogwo n'atondamu omukyala omukyala oyo Allah gwe yatonda abeere ng'asobola okubeesabeesa omusajja omukyala kigambo kiyitibwa mukyala oba omukazi yenna kitonde nga mu bitonde Allah bye yatonda ebirala ebisigadde naye mu nteekateeka ye Allah buli kitonde Allah kye yatonda mu nsi muno kirina obuvunaanyizibwa bwakyo bwe yakikwasa buli kitonde Allah kyateeka mu duniya kirina emirimu egy'enjawulo ku bina waabyo obusiraamu nga bwayogera ku kitonde mukyala Allah n'alaga ekifo ky'omukyala mu busiraamu ng'obusiraamu tebunnajja abantu batwalanga omukyala ng'ekintu ekitalina mugaso edda omukyala bamusikiranga omusajja bwafa n'aleka omukyala ab'eŋŋanda ze bamusikiranga abasikira eby'obugagga omukyala yabeeranga kyabugagga kya musajja bwe yamufunanga amukozesa kyonna kyaba ayagadde kubanga kyabugagga kye
kye baamuwa. Obusiraamu omukyala bwe yabeerangawo ng'obusiraamu tebunnatuuka mu kyondo ky'Abawarabu, omukyala bwe yagendanga mu haidu ng'abasajja bamugoba mu nnyumba, ne bamuzimbira akayumba wabweru nga mwawangaalira okutuusa lw'anaava mu haidu. Era bamutwalanga ng'omukyala kyennyalwa bwe yabeeranga mu haidu. Obusiraamu bwali tebunnajja mu kyondo ky'Abawarabu n'ebitundu ebirala nga batta abaana baabwe ab'obuwala, era ng'omusajja bw'azaala omwana ow'obuwala alabira ddala ng'akoze alinga akoledde ddala ezzambi, alabira ddala nga bamutisse omugugu ogusinga okuba omunene, nga Allah bw'atugamba mu Qur'an ng'atubuulira ku baasooka bye baakolanga. Yagamba Allah ti wa idha bushira ahaduhum bil untha, omu mu bo bwe yazaalanga omwana ow'obuwala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, kyenkye kyabanga kinyiivu, yabanga munakuwavu olwokubanga azadde omwana omuwala. Yatawaara ma bushara bihi, ng'agenda yeewuunaganya, yeeyogezayogeza yekka na yekka, yeebuuza ku bantu b'enjawulo olw'ekyo Allah kyamuwadde ekyokubanga azadde omwana wa buwala, nga yeebuuza abaffe, omwana ono musigazi, naye nga bwe ndaamusigaza abantu abasigadde bajja kuntwala nti ndi basajja bannange bajja kuntwala nti ndi munyoomofu olw'okuba nzadde omwana wa buwala, nga beetuuka noga nti ayumsikuhu ala huni, omwana ono musigazi ow'obuwala naye nga ndi munyoomofu abantu tebandabawo, au yadussuhu fi turab, oba mumukwate mumuziike afe lumu mugjewo nneme kubeera munyoomofu mu maaso g'abantu. Allah bwe yali nga abagabo yaga nti okulamulako balamudde kufu. Obusiraamu bwe wajja ne bulwanyisa embeera efaanana bwetyo. Na wano mu Buganda kyaliwo obanga kikyaliwo, kyomuntu bw'azaala abaana ab'obuwala, omukazi asobola okugenda ne ku ndagu kubanga tannazaala mwana mulenzi. Bw'atazaala mwana mulenzi emmaali bagitutte, tajja kufuna busika. Obusiraamu kye bwava bujja ne bujjawo embeera efaanana bwetyo. Obusiraamu bwajja ne bukomyawo omukyala, ne bumuddiza ekitiibwa kye, ne bujjawo okusikira omukyala. Newakwadde nga baganda baffe abamu ab'embaala ekyo bakyakikola, baganda baffe abamu ab'omwankole bakikola, ti omusajja bw'afa ab'eŋŋanda ne basikira omukazi we nga naye bamutwalanga mu byenfuna, so nga ekyo bakoze liba zambi, okuggyako ng'omukyala asiimye, so nga si tteeka ti mu b'eŋŋanda z'omusajja afudde mwe muteekwa okuva awasa omukyalo. Allah kyeyava akirwanyisa n'akijjawo n'atugaa nti wala tarithu nisaa karuha, kubanga abasajja temusikiranga bakyala b'abaganda bammwe ne mubasikira olw'empaka, nti bateekwa buteekwa kufumbirwa mu mmwe. Wala tarithu nisaa karuha, ate wala ta'dhuluhunna, era temubanyigirizanga nga mwagala okutwala ebyobugagga byabwe. Ekyo Allah n'akirwanyisa. Obusiraamu bwajja ne bukijjawo
mukyala wa ddembe okufumbirwa ku b'eŋŋanda z'omusajja bw'aba alaba nga kyekirungi gy'ali, so takakibwa na kugaanibwa kufumbirwa musajja mulala. Mu ddembe ono omusajja okufa n'afuna omusajja omulala yenna gw'aba afunye n'amuwasa, so si ti ab'eŋŋanda z'omusajja be bateekeddwa omuwasa. Ekyo busiraamu bwajja ne mukirwanyisa. Allah n'atugamba ng'atugaana okufuula omukyala ekyamaguzi. Mukyala tumuleke, tumuwe eddembe, naye tulina obusiraamu bulina we bumukomya. Obusiraamu bwajja ne bulaga nti omuwala asobola okugabana ku maali ya mukadde we, so nga abazadde abasinga obungi ddala wano mu Buganda tebaagala kuwa mwana wa buwala mugabo, tekubanga ajja kuguwa abaana be nti emaali yaabwe eve mu bo egende mu bantu abalala. Era osanga omuddu nga abawanjawulo nnyo okubeera nga kitaabu afudde mwannyina bamuwa omugabo bagupalapalanya ne bagubba ne bagutwala, so nga zambi. Allah subhanahu wa ta'ala bo abakyala yabawa n'abaana ab'obulenzi n'abawa omugabo gwabwe. N'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn. Allah abalamira ku baana bamu ti musajja bw'aba afudde n'aleka abaana ab'obuwala, omwana omulenzi agabana emigabo ebiri ku gy'omuwala, n'ekyetwagalamu ti n'omuwala naye agabanye, taviiriddemu awo. N'ekyo teriyo nzikiriza gy'osanga eyajja neewa omukyala ekitiibwa okusinga enzikiriza y'obusiraamu. Yawa omukyala okwekolera n'emuwa emirimu gy'asaana okukola egitajja mmuggyamu kitiibwa kye ng'omukyala. Sigala nga obusiraamu bumuwadde emirimu egy'okukola naye nga bukyamulekedde ekitiibwa kye, n'awangaala mu beefaanana bwetyo. Abaliwo akakyo kano bo balaba nti omukyala baamuggye mu manju ne bamuteeka emiryango ne bamulaga okukola ebintu eby'enjawulo, ekyo ate nga kyawukanye n'obutonde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonderako omukyala na biki bye yamuwa byalina okukola. Kyawukanye n'obutonde obwo Allah bwe yatonderako omukyala, obukendeevu bwo bwe yamuwa, embeera ze ez'enjawulo. Obusiraamu bwajjawo omukyala omumusuula ng'alwadde haidu, bwamuteekanga ebbali. N'olwaleero Abaganda abamu bakyakikola nga balaba ng'omukazi akoze ezzambi kubanga alwadde haidu. Abedda bamuzimbiranga akayumba n'abeera bweru okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abakomyawo mu nnyumba ne basula ku buli y'abasajja baabwe kwe basula, n'abaddiza ekitiibwa ekyokubatwala ng'abatalina nsonga. Obusiraamu bwaddiza omukyala ekitiibwa, tumwebuuzaako. Bw'aba nga ayina mu maka waliwo ensonga gye twagala tumubuuza. Obusiraamu bwaddiza omukyala ekitiibwa ne bumuwa roolo ey'obukulembeze, okulaba ng'ate aba musaale mu kulonda mukulembeze ekyateekwa tukulembera. Tebajjanga mu lwokano, wabula waabangawo abantu abakulu abaagendanga ne babeebuuzaako, mulabye mutya ku ono, mulabye mutya ono, mulabye mutya gundi, mulabye mutya gundi, mulabye mutya gundi. Ebirowoozo by'abakyala abo baabitwalanga nnyo kubanga baabijjanga ku ntobo za mitima gyabwe.
tovolabanga Omar bwafa Uthman bwafa. Omar bwe yafa bamugamba tulondera omukulembeze n'atalonda, n'alekawo akakiiko k'abantu 6 banoonyereze ani asaanidde okubeera omukulembeze agenda okudda mu bigere bya Omar ibn Khattab. Kessa mpanvuko nekyenjagaddemu nti bwe bamala okutuula balonda Abdurrahman ibn Auf nga chairman w'olukiiko kubanga yagaana okwesimbawo, naye baamuwa amannya ge baamuwa. Yatambula nga anoonyereza nga yeebuuza ku bantu, n'atuuka n'okwebuuza ku bakyala, mulabye mutya gundi, mulabye mutya gundi, namugamba nti naamu Ali ono mulungi ne Uthmani bombi balungi, naye twandiwadde Uthmani olw'okubanga emyaka gy'ate ye gyanjawulo. Nolwekyo obusiraamu bwateekayo nnyo ebirowoozo ku mukyala. Omukyala ne ibadat Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa okumusinza, okukola ebintu ebyokusinza Allah waffe nga twenkanankana. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah mu ayo eri mu suratul Ahzab yaleetanga abantu ba miteeko ebiri, abasajja n'abakyala. Teyayawulako nti abasajja be basaana okusaala, teyayawulako nti abasajja be basaana okukola hijja, la, n'abakyala yabagamba bagende bakole hijja, n'abawa dawabiti, amateeka ge bateekwa okutambulirako. Olaba nga ffenna tufaananyi kimu, tusadde. Obukulembeze Allah n'atabubawa, n'abubawa mu bo. Fe Allah subhanahu wa ta'ala omutuwa obukulembeze mu basajja n'abuteeka mu basajja, n'abakyala n'abaleka ne bakulembera bakyala bannaabwe. Ne ku nkomerero omubaka agamba muwala Fatima nti gojja okuba omukulembeze w'abakyala bonna yawmal qiyama. Emirimu egikolebwa Allah n'agyawula, egy'abakyala n'agibawa, n'abaami n'abawa emirimu gye bagenda okukola egy'okukakaalukana n'agyolekeza musajja. Nekyo obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa. Arrijalu qawwaamuuna ala nnisa, abakyala abasajja be bayimirizaawo abakyala, so si bakyala kuyimirizaawo basajja. Bwe twajja ne tukikyusa kwe kwonooneka kwa society olwaleero kwe tulaba, kubanga Allah gadi arrijalu qawwaamuuna ala nnisa, olwalala abantu bagamba nti annisaau qawwaamuuna ala rrijal, ti abakyala bateekwa okuyimirizaawo abasajja baabwe. Naye nga abatuyimirizaawo abasajja, abasajja be bayimirizaawo abakyala mu mbeera zaabwe zonna. Lwaki wakyeta bwe kityo? Kuwa mukyala kitiibwa. Allah aya zaatuleetera mu sura ez'enjawulo nga bwala mu suratul Luqman. Luqman bwe yali alaamira omwana we yamulaamira nnyo maama we. Kyolina okuwa ekitiibwa maama wo olw'ebizibu by'ayitamu ebingi omumuzaala omussaawo. Allah n'atulaga nti omukyala abeera olubuto mu buzibu, tufaayo nnyo okumuliisa asobole okuzaala nga mukyala alabiriddwa nnyo, endabirira ye eba yanjawulo. Obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa ng'omukyala ne bwe tubanga tutambula, omukyala gwe tukulembeza, ffe omukyala gwe tukulembeza mu maaso tulabe ki kyonna ekinaamutuukako. Tetumuleka bulesi n'atuvaako mabega n'asanga ebizibu nga ffe tetubirabye na tukkakkana. Omukyala oyo aba n'enkizo ffe wano mu busiraamu. Obusimanyi obusiraamu bwawa omukyala enkizo bwatuuka okulagira omusajja ti singa awasa omukyala, omukyala oyo ne batatebenkera ne baawukana, amuweeyo akantu, amuweeyo akantu.
n'atamuleka kugenderaawo kubanga mukyala mwetaavu gy'agenze teri agenda mumukolerera. So nga olwaleero abakyala baleka babba baabwe mu maka ne bagenda ebweru bo ne bakola ekintu ekikontana n'obusiraamu bwaffe. Abakyala balinnya obusiraamu bwawe omukyala ekitiibwa enkizo ey'enjawulo nti newankubadde omukyala obadde omwogereza bakkiriza omumukuwa n'olaba nga tekyasaana mumutwala yagamba muweeyo akantu. Ebirowoozo byabadde alina kkakkane kati teri nzikiriza gy'ojja kusanga ekuuma omukyala ey'enkanaankana ey'omusajja. Bumugamba abeera awaka omusajja amukolerere kubanga omukyala munafu mu mubiri gwe asaana kulabirirwa. Ebirowoozo bye ebiseera ebisinga obungi biba binafu byetaagisaako obuwagizi obw'enjawulo. Allah kyava amuwa ekifo eky'enjawulo. Nabbi bwe yali afa yatulaamira nnyo abakyala. Assala wama malakati aimanikum wama malakati yaminukum, abanga abakyala mbakuume, abakyala mbakuume nnyo. Tetubalekaawo omuntu bazannyirako nga bwe baagala. Tubawa ekitiibwa, tubawa ekitiibwa. Amma ensobi kwe kusukkulumya ekitiibwa Allah kye yabawa ne bagenda ku kitiibwa ekitali kyabwe obava obuzibu. Naye nga obusiraamu bwagulumiza nnyo omukyala. Bwatugamba tumuliise tumwambaze nga obuvunaanyizibwa bwonna Allah yabukwasa musajja. Okukyuka kw'embeera n'obwononefu bw'abantu n'obwononefu bw'emirembe gye tuwangaaliramu tebusobola kuggyawo kikolo. Tusigala tukyagamba nti Allah omukyala alina we yamussa. Buli omuggyawo n'omuteeka mu kifo ekirala oba ofaafaganiddwa, oba ogenda mwonoona. Kyova olaba nga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nnaku lwe yajja nga bava mu jihad, abasajja bajja bayimba obuyimba bw'entalo, naye baaba naatera okutuuka awaka nabbi n'abaga nti abange mulekeraawo, tutuuse mu bantu abalina emitima egy'oluwewere. Yali ategeeza bakyala nti bayinza okukifuula ekyembeera ya bulijjo nti balina kuyimba, kubanga bawulidde n'abasajja bayimbye nabbi yabakomako. Tilwakuba abantu bagenda okusisinkana, abantu bagenda okutuuka mu balina emitima gya luwewere, bayinza okukifuula nti ekyokuyimba efuuse enkola, ne bagenderera mu maaso ne bayimba. Tubatyo obusiraamu bwateekanga nnyo olukomera ku mukyala. Hatta ne bweba jihaadi nga tugenda ogirwana, tusooka kwetegereza abakyala tubakweseewa, abakyala tubataddewa, kubanga bantu abanafu abeetaaga okuyambwa. Tetumala galwana nga tetunnamanya we bagenda kuwangaalira. Nolwekyo obusiraamu bwajjanga buwa ekitiibwa omukyala ne bumubikka obutalaba ku biyungo bye, muntu kumujja bumogo, muntu kumulaba bubi. Lwaki mu ekitiibwa? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omukyala nga wa kitiibwa. Omukulembeze omu ku obukulembeze bw'abasiraamu abaatusooka,
omukyala agenda waliwo omukyala ku mulembe gwagenda mu katale ebivubuka ebiyaayeeyaaye bimusanga ayimiridde awantu agula ebintu bye ne bireeta akati ne bikatega mu lugoye lwe. Bwe yatambula olugoye lwe ne lwebikkula ne balaba entumbwe ze. Naye omukyala yakoowoola omukulembeze w'obusiraamu. Allah n'amuwa ne gye yali n'awulira eddoboozi erimukoowaddwa ajja ataasa omukyala ono. Yasitula ejje n'alumba kubanga omukyala alumbaganiddwa. Ekiyakola Allah omukyala amuwa enkizo ey'enjawulo. Ne bwe twajja olwaleero ne tujja omukyala gy'ateekeddwa okubeera ne tumussa mu lujjudde, buli omu n'amukozesa ky'ayagala, buli omu n'amuyisanga bw'aba alabye. Omwana omuwala n'afuuka ekyamaguzi, omwana omuwala n'afuuka ekyettunzi, buli omu mwalowooleza okwenunulira. Twakeera enkya ng'ensi yaffe eyonoonese. Twakeera enkya ng'ensi yaffe eyonoonese. Ekyo tekiyamba ggwanga, wabula kyongera ddyonoona, olwokubanga obuvunaanyizibwa bwe baawa omukyala obw'okuteekateeka amaka, obw'okuteekateeka omwana anaabeera atya mu nsi, twabusuula. Bwe tuvaayo eka ffenna tuvuddeyo, omwami avuddeyo n'omukyala avuddeyo, so nga obuvunaanyizibwa obukulu obw'omukyala kwe kuteekateeka omwana ow'enkya. Anaamuteekerateekera mu katale? La. Oba anaamuteekerateekera ku bbulooka z'akuba? La. Obusiraamu ekyo bwakiteekawo, Allah n'akiwa omukyala ye munannyini mulimu ogusooka. Kyova olaba ne bwe tuba tunoonya omukyala gwe tunaasa, tuteeka nnyo ebirowoozo byaffe ku maama w'omwana, nti bw'olaba bw'afaanana ayinza okuwalula omwana oyo. Okuva edda ng'abakyala bansonyi, olwaleero tubamazeemu ensonyi. Kitegeeza nti obusiraamu bwajja nga buwa omukyala ekitiibwa eky'enjawulo, nga temumukkiriza kumala gamwolekera n'oyogeraganya naye. Bw'onooyogeraganya naye omukyala ono aggwamu ensonyi. Nekyo omukyala ono Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekifo kye, yamuggyayo gye yali, gye yasanga abantu bamuyisizaamu. Abayonaani, Abahindu bamuyisanga bo nga bwe baagala. Mukyala baamutundanga, mukyala baamugabananga mu migabo gyabwe nga bagabana emaali y'abamulekwa. Byonna Allah bwe yajja n'abiggyawo, nazza omusiraamu omukyala obusiraamu, oba nazza ekiyitibwa omukyala n'amuddiza ekitiibwa kye. Yaddiza omukyala ekitiibwa kye n'amutaasa. Gwe tolaba Allah bw'ayogera mu Qur'ani mu suratul Ahzab nti waqarna fi buyutikunna, mutuule awaka, wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula, temujanjaalanga, temwemalangamu, temuggwangamu ensanga abaasooka ebabannanga. Nabagani mbanga mutunda ebintu byammwe, fala takhda'na bilqawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Tokerebeza eddoboozi, waliwo abantu ababi. Ye bw'awulira eddoboozi ly'omukyala nga limumalamu ensa, ajja kukolako ebyambyone. Obusiraamu bulina enkwata gye bukwatamu omukyala. Obusiraamu bulina enkwata gye bukwatamu ekiyitibwa omukazi, ekiyitibwa omwana ow'obuwala, kubanga ye maama w'enkya.
ye maama w'abo abanaabaawo enkya. Buli lwe tutamuteekako birowoozo tuba tugenda kufiirwa. Abaana be tunaamuzaalamu enkya bagenda kubeerawo nga tebalina mugaso. So nga ffe abaakacyo kano omukyala tumulese nga bwe twagala. Tukuyita kukulaakulana naye kukulaakulana okwo tekuliiyo. Bwe tumuzizza mu kutema empuuta, omukyala yalaba nti akulaakulanye, nina omulimu ntema mpuuta. Bwe tumuzizza mu kuweereza enkokoto, yalowooza nti afunye omulimu naye nga kitiibwa kye bamumalamu. Bajjeewo ekitiibwa ky'omukyala. Kati bw'oteerera olwaleero noga nti okuza olunaku lw'ekitiibwa olunaku lw'abakyala, tikubanga baabajja emmanju okubakozesa ebintu ebisembayo okuba ebikyamu, baabajja emmanju ne boonoona society gye tuteekeddwa okulwanyiza okuzimba okuteekawo, baabajja emmanju ne boonooneka nga tekyalina ensonyi mu mutima gyabwe. Tuba okujaganya okwo tuba tetukulina. Obusambu buba bukuzaayo. Bwagala omukyala ow'ekitiibwa, bwagala omukyala ayambala ennyambala y'obuvunaanyizibwa, bwagala omukyala alina ensonyi, bwagala omukyala alina obuvunaanyizibwa ku baana baabe baamulekedde, ye najja akola addeyo atwale ekyokulya, n'asanga nga mukazi we abaana baabwe babajjanjabye, balidde emmere ebagasa, banywedde kacaayi, balina ebigambo ebirungi mu kamwa kaabwe, balina ebigambo ebirungi mu bwongo bwabwe. Ne tutabeeramu na bigambo by'abantu abatalina buvunaanyizibwa. Olwaleero abakulembeze bangi obasanga nga mu kabineeti zaabwe basinga kwagalamu bakazi. Tikubanga omukazi baamuggyako obuvunaanyizibwa bwe obusooka. So nga omukazi mu busiraamu aba wa kitiibwa, bwamugaana okutambula yekka olw'ebizibu ebisangibwa mu ŋŋendo abantu gye batambudde. Tebwamugaana nti lwakuba bajja muwendako, wabula bwamugaana okutambula yekka olw'ebizibu ebisangibwa mu lugendo lwagenzeemu. Nabbi n'agamba nti laa tusaafiru lmar'atu, omukyala tatambulanga olugendo olw'olunaku olulamba n'ekiro kyalwo okuggyako ng'aliko amuzira, okuggyako ng'aliko amuzira, anaamukuuma, anaamutaasa ebizibu ebitateekeddwa kweŋŋangibwa mukyala. N'aba n'omusajja ono amutaase ate oba ne muhijja, amanya abamu baawukana baga nti omukyala okugenda mu hijja ateekwa okugenda n'omuntu we teeka, ti bw'abanga tafunye gw'anaagenda naye kitegeeza nti omukyala ono tannatuukiriza bukwakkulizo bumukakasaako okuyimirizaawo hijja. Lwaki? Ebizibu ebiyinza omwolekera ng'asigadde yekka, emitawaana gy'ayinza okufuna ng'asigadde yekka bwa obusiraamu bwagiraba. Nakyo abantu ffenna bagamba nti tukuza olunaku lw'abakyala. Soka twebuuze, tukuza olunaku lw'abakyala okuboonoona? Tukuza olunaku lw'abakyala olw'okubanga baakitiibwa batuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa? Tukuza olunaku lw'abakyala olw'ebirungi ebakoze? Tunoonye lwaki, musingi ki kwe tusinziira oddukuza? Omusingi abantu gwe bawa tikubanga baataasa abakyala ne babajja mu buwambe, ne babajja emmanju, ne babateeka emiryango. Ne twebuuze nti abaffe emmanju gye baali n'emiryango olwaleero gye baali, obwonoonefu businzeewa? Okufiirwa kusinzeewa? Okufiirwa ojja kukusanga nga kusinze kujja bakyala emmanju Allah gye yabateeka, kujja bakyala mu mayumba gaabwe Allah mwe yabassa, ne tubateeka mu bifo ebitali byabwe.
tufuna mbaka nti rahimallahu rajul rahimallahu mraa Allah asasira omuntu alima qadra nafsihi ategeera wakola okulaakulana kwe kuluwa kwe kw'abakyala okuyita obwereere nga Allah abaganye wala yubidina zinatahunna ye n'ayolesa ebyokwewunda bye n'asukka ne ku byokwewunda n'atuuka okwagala okwolesa n'obwereere bwe abuteeke wabweru okuva edda n'edda mu nsi muno tuwangaalira eyaffe Uganda ng'omukyala omusiraamu oba omukyala yenna ayitibwa nti mukyala tosobola kulaba kaleega ke nga kabeera wala nnyo era mukyala alaba nga alina obukendeevu bwafunye singa akaleega kasigala bwe olwaleero abantu babuyisa bweru okukulaakulana okuva edda n'edda omukyala yeetalabwa kawaleke olwaleero obuwale babuyisa bweru okukulaakulana kyetuva tukuŋŋana ne tusanyuka olwaleero mu nsi mwe tuli bw'ogenda okutunuulira abantu abasinze okuba abatemu abayingidde osanga nga mulimu n'abakyala abatemu ababbi ab'ekika ekyawaggulu babalaga ku mativi buli lunaku okukulaakulana kyetuva tukuza olunaku lw'abakyala kubanga bakulaakulanye nnyo ne bayiga obubbi n'ebintu ebirala bingi olwalala amagye ogasanga galimu abakyala bakuba emiggo osanga poliisi erimu abakyala be basinga obukambwe okukulaakulana tuba tuwadde abakyala bano ekitiibwa tuba tubatadde mu kifo kyabwe Allah kyeyabassaamu oba tuba twongeddeyo kuboonoona gye tukoma okubongerayo eyo abakyala baffe ne bayita obwereere abakyala baffe abaana abawala bali wano tukuza olunaku olw'abakyala ng'abaana abawala bali wano ku mawoteeri amanene we beetundira olwala okusibyesa badde bateekako nga beeyogerako nga we beetunda naye bulabuzibwe muntuusa ku kino lwakino endwadde ezitukutte n'ebirala abaffe omukyalo okutuula awo nga ye omulimu gwe kulenga bwereere bwe olaba nga kyekyobuvunaanyizibwa ekyo ekituwa okusanyuka kyabakyala baffe bakulaakulanye luli omwana ow'obuwala yafumbirwanga olwaleero yeeteeka we yeetadde ne yeebamba awo buli omu ayagala yamwendako okukulaakulana kulaakulana kikaaki kujja mukyala mu nnyumba ne tumusuula ku kkubo abaana ne basigala awaka nga tewali ayamba olwo tukulaakulanyiza omukyala tumutadde mu kifo kye wasaana okuteekebwa tumutadde mu kifo ekinaamufuula ow'ekitiibwa ye abaana be tulese mukyalo obusanga ayambadde empala akawaleke kali bweru ne muwala we gwatambula naye bw'ayambadde oluusi ne muzzukulu waabwe naye bw'ayambadde nga batambula mu nsi eno ekyo ekiraga nti abakyala bakulaakulanye nnyo bwe tulaga nti abakyala bakulaakulanye abaana baffe ab'obuwala bali luddawa babatutte mu mawanga ag'enjawulo bafugibwe obumbula bakozesebwe ng'endogoyi bakozesebwe emirimu ebitasaana kukozesebwa ekyo ekyokulaakulana bameka be mukomezzaawo nga mubatuusiza mu malwaliro bameka be mukomezzaawo nga n'obwongo bwabwe butalaze lwaki tutadde abantu abatateekeddwa kuteekebwa abakyala tubafunye mu mugaso kubanga bayingiziddwa mu byobufuzi kyolaba kyekyebbeeyi kyetuva tukulaakulana kubanga abakyala baminisita abakyala basipiika
omukyala obutonde Allah bwe yamuwa alagira abasajja ngambye bimeka bye tufunye ebizibu bye tufunye okubeera nga abakyala ba speaker bimeka ebizibu bye tufunye okubeera nga abakyala ba vice president bimeka ebizibu bye tufunye olw'abakyala ba minister bingi ebyonoonese lwaki kubanga obwo si bubumbwa bwabwe obwo si bwe butonde bwabwe tubatadde we batasaanidde kuteekebwa tubatadde mu bifo ebitali byabwe tumaliriza nga Uganda eyali ensi ey'ekitiibwa eyali yeegombwa amawanga gonna eyali eyagalwa abantu bajje bagibeeremu olw'empisa z'abantu abali mu yo ze balina tugenza okumaliriza ng'empisa ziweddewo lwaki ffe ku lwekyo kye tulaba nti abakyala baabayamba ne babajja emmanju baabayamba era olina olabanga eddoboozi lyalina lyamwanguka mukyala najja asitama mu basajja obusiraamu bwateeka omukyala mu kifo kye ekyo Allah kye yamussaamu mukyala omusiraamu akola mukyala omusiraamu akola ayina emirimu egyo Allah gye yamuwa okukola egimusigaza nga mukyala wa kitiibwa gisigaza omukyala oyo nga mukyala wa kitiibwa ali wakaawe abaana bategeera we bazannyidde kubanga be bannayuganda ab'enkya ye enkya ajja kuvaawo naye abaana bano baazadde alina bw'abateeseteese tabategekedde ayigiriza omwana we ebigambo ebirungi ayigiriza omwana we emizannyo emirungi n'olwekyabulwa ne bakkiriza nti obusiraamu bwo butunuulira nnyo omukazi nnyo ng'omuntu ayimiriddeko omusiraamu w'enkya bwe tumulondanga mubi n'abasiraamu ab'enkya bajja kuba babi bwe tumufuna omukyalo oyo nga mubi ne munnayuganda ow'enkya ajja kuba mubi munnayuganda ow'enkya mubi n'ekyo obusiraamu bulina enkwata gye bukwatamu omukyala bulina enkwata gye bumukwatamu gwe omukyala ali eyo omusiraamu ajaganya abuukabuuka soka weebuuze ti nasukka ensalo za Allah yagaana omukyala omuwa obukulembeze olwalo yaba bulina naye nga Allah alina ensonga lwaki yagaana mbaka n'agamba saa sallam ti ekibiina ky'abantu tekigenda kufuna kwesiima ekikulemberwa omukazi tekisobola kufuna kwesiima kubanga alina ebintu ebyobubumbwa ebyo Allah bye yamuteekako nga birina kye bimukendeeza okuzaala kukendeeza omukyala haidha ekendeeza omukyala okumuteekawo atasaanidde kikendeeza omukyala nolwekyo essanyu lyaffe okugamba nti tujaganya tubuukabuuka kubanga tuyigiriza abakazi obwenzi obutalina kkomo kubanga tuyigiriza abakazi ettemu kubanga tuyigiriza abakazi obubbi ekyo si ensonga mugendeeko mu prison mulabe abaana abawala abaliyo abato mutunuulire n'emisango gye bakola
mu myaka gyabwe egyo tuba tukulaakulana oba tuba tudda mabega. Tuyinza okukeesa enkya nga tetukulaakulanye, nga twongedde kudda mabega. Tuyinza okukeesa enkya tukulaakulanye kubanga tutadde omuntu w'atasaana kuteekwa. Ne bw'abeera musajja omuvubuka owa siniya ey'okuna n'omugaa ti gwe ogenda okubeera maneja wa banka wa siniya yakuna, gwe wadde agenda akulira Bank of Uganda, naawe kennyini olaba nti awoomutadde tasaana kubaawo. Ebijja kudya kuba kwonoona kubanga omutadde mu kitali kifo kye. Na bw'ati omukyala bwe tulowooza nti okujaganya kwaffe kuba kumulaga nga bwakulaakulanye, tukeesa enkya nga tufaafaaganiddwa. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba ti ma taraktu ala ummati, sirekeddewo bantu ba umma yange eno fitina, ekikema ekibi ennyo okusinga ne Masihi Dajjal ng'abakyala. Sireseewo kikemo ekisinga okuba ekibi ennyo ekisobola okuzikiriza omuntu, ng'ekikemo kibi nnyo okusinga ne Masihi Dajjal ng'abakyala. Tunuulire abantu be tugenze tulaba abafudde, baganda baffe abafudde oba bannaffe abafudde, naye ng'omukyala afuuka ensonga olw'okuba takyayina nsonyi mu mutima gwe. Buli kyasobola akikola kubanga ayina kyagoba. Twamuggyayo gye yali, olwalwo yafuuka nga ye musajja mu maka, omusajja mukyala. Buli kyakola akikola talina nsonyi mu bulamu bwe kubanga ze baasooka okumuggyamu. Ate buli obakuggyamu ensonyi oba tolina kalungi. Buli bakwambulamu ekiyitibwa ensonyi, akalungi gy'oli eba teri. Nolwe kyabuluganda bakkiriza tukaaba amatube mukaaba amaziga mu kifo ky'okujaganya, okulowooza nti omukyala akulaakulanye. Okukulaakulana kwakulaakulana tekulina, wabula twongera kuswala. Abali ebweru balina ebintu bingi bye baleeta muno muffe okutuggyako empisa ze tubadde tulina ez'enjawulo. Bazoonoone ziggwerewo ddala. N'ekifemi okutunuulira omukyalo omunnayuganda enneeyisa gye yali yeeyisaamu nga buli omu amutya. Omuwala munnayuganda enneeyisa gye yali yeeyisaamu nga buli omu amutya. Olwaleero batumazeemu tuyita bwereere. Mukyalo omusangaze mu palamenti ayita bwereere. Mukazi omukulu omusanga atambula ku kkubo nga talina nsonyi, ayambadde akawala, ali bwereere, n'ekyo takirabanga nsonga. Tuddeyo musiraamu weekaabireko. Nabbi kye yagamba nti kaifa antum, munaawangaalirawa idha fasadat fatayatikum, bwe bulikeera enkya ng'abaana bammwe ab'obuwala boonoonese. Taga shababukum, abavubuka bawunguutuse, bali mu kunywanjaga, bali mu kusiba biviiri bitasaana, bali mu kusala bimemeya, bali mu kunywa mwenge, bali mu kunywanjaga. Idha taga shababukum, abasiraamu ab'enkya, bannayuganda ab'enkya eyo embeera mwe bawangaalira, bali mu kunywanjaga, basula ku makubo. Wafasadat fatayatikum, nga n'abaana bammwe ab'obuwala boonoonese, bamaama b'enkya.
munaawangalira wa era munaawangala mutya abaana abamu n'akasonyisonyi akatono walimu obusiraamu okujaganya olwaleero ku mbeera gye tuwangaliramu essanyu olijjawa ya muhammadi ya iburahimu ya fatima ng'olaba abaana bo beetunda abaana baabo obulenzi bagenda kuwangaala n'abawala abo abaana abawala banywa enjaga ng'abaana baabo obulenzi batunuulidde banaawangalira wa abazzukulu baffe banaawangalira wa mu nsi uganda efaanana bweti ng'abakyala baweddemu ensonyi ng'abakyala baweddemu ensonyi talina kyatya okutta talabamu nsonga omusajja yandyesittala okutta mukyala we naye bameka emisango gye baleese ng'abakyala basse babbaaba eyo ensi mwe tugenda okuwangaala abavubuka mwe bagenda okuwangaalira enkya abaana bo boozadde abaana baabo obulenzi abakyali abato ensonga abantu society abaana gye bagenda okuwangaaliramu essanyu lyaffe okulowooza nti tujaganya kubanga abakyala baabajja emmanju ne bakeesa enkya nga bali ku makubo ne bakeesa enkya nga bali nnyo okuwalampa ebizimba okuweereza enkokoto ffe ne tukiraba nti ekyo kya buvunaanyizibwa ekyo nno kinene nnyo okuddira omuntu omunafu omuteeka mu mbeera efaanana bw'etyo ekijja okuva mu ye enkya mukirinde mujja kujjusa mukirinde mujja kujjusa bwe bafulumye ne bapakasizza olwalina abavubuka emirimu gye bakola tegiriyo genda petrol station zinyingi ziriko bawala be bakolako naye waayo ayimirire okuva ku makya mpaka saa 12 obulamu obumukyusizza okumujja ku bulamu obwo Allah bwe yamuwa tolowooza nti bujja kumuviirako awo ظهر الفساد في البر والبحر obwonoonefu bweyolese ku nnyanja ne ku lukalu naye nga bweyolese olw'ebyo bye tukola Allah atukombye ku bulumi bwabyo linudhiqahum ba'da alladhi amilu so kembakombye ku bikolwa byabwe kyavudde Allah bireeta na bino byonna bye mulaba olwaliro byetutambulamu tukulaakulana bakazi bayita bwereere bakazi bali mu kwambala mpale bakazi bali mu kufuuwa mmindi abakazi bali mu kunywa njaga bakazi bali mu kutemula bannaabwe ne tukirowooza nti olwo tukulaakulanye batujje emmanju linudhiqahum ba'da alladhi amilu Allah akireese atukombye ku bulumi bw'ebyo bye tukoze nekyo omusiraamu alime kusanyuka nti omukyala olwaliro olunaku lw'abakyala kubanga bajja emmanju ne babateeka emiryango ddayo tunule mu makaago ne mukyala we muwangaala tunule mu makaago n'abaana baabo obuwala bwe muwangaala abaana bali ku lwabwe nyaabwe ali ku bibye naawe oli ku bibyo tunaagatta ddi ebirowoozo obusiraamu kye bwava buwa omukyala waava ne waakoma bwamuwa waava ne waakoma ne butamusussa waateekeddwa kukoma mukyala w'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam Aisha yali mukyala musomi muyivu naye bwe yabanga alina kyejjukiza abasajja ekibalemye teyajjanga ku mimba lyabwe newankubadde nga Allah amutaddeko nti bakyala bu azwajuhu ummahatukum bakyala b'omubaka bamaama bammwe naye teyamuleetaawo yamuteeka mabega n'erimu yonnene gy'alina
n'enkizo gye yali alina mu bakyala abalala okubeera nga mukyala wa mubaka naye yamuleka mu manju n'abakubiriza ati munywerere ku birago by'omu nnyumba zammwe munywerere ku birago ku biwempe by'omu nnyumba zammwe kwembalese naga nti omumwe mmwe bakyala bange omumwe embwa alituuka ku luzzi Rubaida alituukawo embwa ne zimuboggolera amanya ng'azikiridde abagambe babeere wano n'olekireka kubeera na ssanyu lingi tikubanga omwana wo kireereese leka kubeera na ssanyu lingi tikubanga omwana wo ali mu Amerika gye yagenda tunuulira abavaayo okuggyako Allah gw'asaasidde mulimu abalamu nga Allah yabawa obutonde bakyajjukira nti eriyo yabatonda mulimu abatuukayo eyo mu Amerika ne beerabira n'okwerabira nti Allah gy'ali mulimu abali Japan nga beerabira n'okwerabira nti Allah waabwe gy'ali enkya bakomawo mu nsi yaffe Uganda tukuzizzaaki abakazi be bangi bwe banaabanga be bangi ku basajja nga tetubateeseteese banaawangaala batya ne tubalekaawo buli omu n'akola ky'aba ayagadde Uganda ey'enkya tugisuubiramu ki Uganda ey'enkya n'olukyawuluganda bakkiriza teri kulaakulana kwe tulina okuggyako tukulaakulanye mu bwonoonefu tetukulaakulanyizza bakyala kubeera bakyala bannansi okulaba ng'omukyala bamuvunaana kubba abbye ssente za gavumenti abbye ssente z'ekintu gundi ekyo kyakoze ng'omuntu alina omubiri omunafu n'omutima omunafu akikoze kati ate obuuza ate alina omutima omuvumu omugumu agenda kukola ki bw'alaba ng'oyo asobodde okukikola nekyo twekuba mu mutima okujaganya kwaffe kwandibadde kwa kaaba maziga kubanga obwonoonefu bususse obwandibadde buteekeddwa okukoma lwaki bususse nga buva ku bikolwa byaffe linudhiqahum ba'dha alladhi amilu Allah asobola otukombya ku bikyamu bye tukoze abaana baffe bayita bwereere abaana baffe basula mu makubo abaana baffe babenzeeko nga bebaagala abaana baffe bazadde abaana abatamanyiddwa abaana baffe beetunda bw'oba tolinaayo obuwo ayinza okuba wa muwalawo bw'oba tolinaayo obuwo ayinza okuba wa mwannyoko aba mwanawo bw'oba tolinaayo obuwo ayinza okuba omwana w'omwanawo nga yali mu kunywa enjaga nga yali mu kubeera ku TV n'azina amazina agatasoboka na kutegeerwa namu kyova olaba juzi baleeta amazina ge bazina olwaliro ku mbaga ng'abagazina baana bawala naye ng'okwatwa ensonyi ezo ze banaazizza mu bwongo bw'abakyala ezo bazinaazizza mu bwongo bw'abakyala bamaama b'abantu bazinaazizza mu bamaama baffe bamaama b'eggwanga ekigenda okuddirira bwe bwonoonefu obusembayo okuba obunene bw'abanga maama w'eggwanga takyalina nsonyi kati ate olwani anaagunjula abato abajja okukulaakulana kwe tulina la okwo tekuba kukulaakulana wabula kuba kwonooneka tukulaakulanye mu bwonoonefu tetukulaakulanye mu bulungi
tukulaakulanye mu bwonoonefu, tetukulaakulanye mu bulungi. Nekyo Omusiraamu alina amagezi. Olwaleero obwagazi otwangaalya mu bukaabya amaziga. Obwetaaga okusaba ennyo Allah atujje mu mbeera efaanana bweti, kubanga ye buli kintu kyonna akirinako obusobozi. Sanga omukyalo wa myaka 5 n'avaayo nga talina njawulo ne wakati w'omuwala w'emyaka 18. Osanga omukyalo wa myaka 40 nga talina njawulo. Bwe muba mwagala okwetegereza mugendeeko kunakani ekiro, muyite ku nguudo zino eziyita ku Makerere, mulabe ebifaanana ebiriwo ebifaanana. Mutambuleeko ekiro ng'okutambulako kwa kunoonyereza, olaba by'ojja okusanga. Nolwekyo tusabe ennyo Allah waffe atutaase, aleme tubonereza lubonereza lutuzikiriza, kubanga abakyala olwaleero bafuuse ekikemo. Abakazi olwaleero beetunda, beerya ebisiyaga. Omukyala bamuteeka ku TV nga ye ayogera nga bw'alina kyasi, era abakyala abakuŋŋaanya, abaana abawala abato nga bali mu nnyumba ye, mwe babazannyirirako, babalya ebisiyaga, bakola byonna bye baagala. Naye mukazi wafunidde obuvumu obwo, tosuubirayo ate akikole, kujja ku Allah gw'anaaba ataasiza. Kubanga mu bitonde bye babalanga binafu ye mukazi. Naye bw'afuna amaanyi agoonooneka ate aba mubi nnyo. Nolwekyo ekyokujaganya kwaffe kutujaganya kyabakyala olwaleero bajaganya, kubanga babajja emmanju ne babateeka emiryango, olwaleero basiika mpuuta, olwaleero balaba bali waggulu ku mayumba agamba tegulabooza. Nakati nze embeera kuno era seeguye atalina ssente alabanga ekyebbe, naye kuba kuzikirira, kuba kuzikirira. Kadhaafi yalina abakuumi nga bakazi, naye abantu abalina emitima egy'oluwewere batuukira okukuuma pulezidenti omulamba, kitegeeza nti ekibalimu kibi nnyo. Nakyo mbakubiriza twekube mu mitima, twekaabireko bannayuganda, tusale amagezi ageekaabirako. Kubanga wetulaga mu maaso si wangu, waliwo okukaaba amaziga, waliwo okukaaba zinsanze ku baana be tulina, nga maama waabwe abazadde ali ku njaga anywa, ali kutaaba anywa, nga ne abaana bazadde banywa enjaga gye banywa. Kitegeeza tewali akyagamba ku munne, tewali muto, tewali mukulu, tewali gwe bawabula, tewali awabula, kubanga omukulembeze w'obuwabuzi aba mukyala, n'olwaleero takyaliwo. Kyova osanga nti omusajja yenna, omuvubuka yenna kw'omulabira nti alinamu akalungi, kwe kubeera nga bw'akoze ensobi bw'omuwaabidde eri maama we akkakkanye, kitegeeza we yekkakkanyiriza omunafu, omuntu ono alimu akalungi. Olwaliro ekitakyaliyo. Tusabe Allah atuwa akalungi, tumusinkane ng'atusiimye, nga naffe tusiimye omusinkana, atuwa abaddu nga balungi abanaazimba obulamu bw'enkya, abanaazimba Uganda y'enkya. Tetulema kuba ba mmere ya leero, wabula tubeere abantu ab'emmere y'enkya. Tetujja okuyita mu nsi muno nga tuli abantu abaganyuddwa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lwaki gavumenti yateekawo olunaku lw'abakyala? Oba ensi lwaki yaluteekawo? Kwe kukyusa ebirowoozo by'abakazi bajja ku mbeera gye baalina ey'emabega, balabe nti balina enkola empya. Kubanga okuteekawo olunaku lwabwe
lwateekawo olunaku lw'abasajja era olaba bwe bateekawo olunaku lw'abakyala bakubiriza abantu abasajja bafumbire abakyala abasajja booleze abakyala be babeera awaka bakole emirimu abakyala bagende basanyukeko ebyonna bateekawo erinnya ly'ekintu nga mulabanga eryangu naye tumaliriza tuzikidde bateekawo erinnya lya valentine abantu bakirabanga ekyomuzannyo naye luba lunaku lwakuba ku luno allah yalugera nga luli mu covid luba lunaku lwa bwonoonefu amaka gasasika nolwekyo twegendereze barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh